Ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokutaano omwaka guno omukuluza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among yategeeza Paalamenti nga bwe waliwo enteekateeka Paalamenti okutandika okuteesezaako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ekigendererwa eky'okukwata butereevu ku nsonga eziruma abantu b'ekitundu ekyo mpozi n'abalonzi baabwe okwongera okubategeera. Okuva olwo obukiiko bwatandika okutuula okulaba buti ensonga eno bwe yalina okukwatibwamu ng'omwezi guno Paalamenti yakutandikira ggulu mu mambuka g'eggwanga. Kino nno ab'oludda oluvuganya gavumenti bakikubyemu ebituli era abakulira Joel Ssenyonyi agamba kyewuunyisa okuba nga okuteesa ku nsonga nga zino kubadde kukolebwa mu nkukutu kubanga ne baminisita ba gavumenti ey'ekisiikirize ye baatwala balina okuzibaamu naye tebategeezebwa. Tugamba okusookera ddala eno idea ekirowoozo kino kyakkaanyizibwako kitya meeting baani abaagirimu kubanga ffe ng'abakulembeze tetubimanyiiko. Okusinziira ku Ssenyonyi buli lutuula lwabaliriddwa okusasanyizibwako obuwumbi 5 kyagamba nti ssente zino zaakwonoonebwa bwonoonebwa awatali nsonga ng'ate bannayuganda balina ebizibu njolo. Kubanga tuba tusaasanyiza obuwumbi 5 titugenze eggulu naye bw'obuuza omuntu ali eggulu ajja kugamba nze kyenjagala ddagala mu ggulu Regional Referral Hospital ow'embalala ajja kugamba kye kimu tufite okusaasanya ssente ezo twagala ssente ezo zigule eddagala. Agamba nti tewali nsonga esula ababaka 529 n'abakozi ba Paalamenti ab'enjawulo okugenda mu bitundu ebyo nga tewaliwo obukiiko obwakwasibwa eddimu okola ku nsonga nga zino. Komitiizi zino zitera n'okwemulugunya ensangi zino teziyambiddwa kimala kugenda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulondoola kino okulondoola kiri kubanga komiti ezo ze tulina okwempawaringa ne zigenda ne zoogera n'abantu eyo. Ono afunye n'okwekengera nti wandibaawe ekkobaane okubba ssente z'omuwi w'omusolo nga y'ensonga lwaki ye n'olukiiko lwe bazze bagaanibwa. Kitiibwa Nabbanja Prime Minister naye neemulugunya n'agamba nze nasemba okuyitibwa mu commission meeting March omwaka oguwedde. Neewuunya kubanga abamu nze bwe mbyogerako bagamba Ssenyonyi lwaba oyogera nnyo naye munaye Nabbanja lwakubanga ye atya okwogera ennyo n'atugamba mu meeting yali ennene nnyo kinange mu commission meetings tebampita simanyi lwaki. Agamba nti ssente zino newankubadde ziyinza okuba nga zagerekerwa dda okukola omulimu guno mu kaseera kano nga buli kimu kyadobonkana dda zandiziddwa mu nsonga endala. Intaani onoomunnyonnyola otya nti tewali ssente ng'oli mukozesa obuwumbi 5 okugenda n'otula mu region emu abasirikale bali mu kwemulugunya baasubizibwa ssente okwongezebwako ne bagamba babafera. Kati agamba buli mubaka ow'oludda oluvuganya gavumenti tasaanidde kwetaba mu nteekateeka eno. Kyokka bwe twogeddeko n'omwogezi wa Paalamenti Chris Obol ategeezezza nti ababaka balina okutegeera nti Paalamenti erina olukusa okutuula wonna weeyagala kubanga ya Uganda yonna. The Parliament of the Republic of Uganda, not the Parliament of Kampala. Therefore, the Parliament of the Republic of Uganda can sit anywhere in Uganda. Agamba kijja kuba kya nnaku nnyo singa ababaka berema okwenyigira mu nteekateeka eno. If some members want to boycott to go to Gulu, it's unfortunate that national leaders can boycott one part of a country. It's very absurd. Singa tuwabaawo kikyukamu entuula zino zakuba mu bitundu okuli Mbale, Gulu, Masaka n'embalala ng'omwezi guno bakutandikira Gulu. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.